Pallaso, Shiba, Eddie Kenzo nabo babadde bamu munangate wali abazze ku parliament ku nsonga ya copyright. Kaakati nno wali Pallaso naye avuddeyoko wano ngenda kubeera nga mbikulagako. Wali Eddie Kenzo nno abadde akakasa nti copyright eno eri mu confusinga munangate abantu. Kaakati nno abadde aginnyonnyola engeri gy'egenda okubeera ng'ekola. Wabula bikyatambula munangate wali ku social media bikyakutte munangate vibe. Kakati nno Pallaso avuddeyoko n'ateekayoko ebifaananyi nga bw'ogezaako okulaba. Ennyambala muganda wange ebadde bw'etyo, wali Pallaso abadde ayambadde suuti. Omukyala munangate Shiba naye n'ayambala munangate mu ngeri bw'etyo, wabulako ka dress baakamutungidde. Ndabye nga kwogeza nnyo munangate abantu obwama. Ate nga wali Eddie Kenzo naye bw'atyo. Akasuuti kabadde ka black munangate bu fashion nabo bubadde kiriya nnyo. Wali ku parliament nga baatuuse dda munnange ate ku nsonga ya copyright. Kaakati nno ensonga ya copyright eno ebadde munangate ng'eri mu kwogeza abamu obwama. Copyright law ke bamaze okugiteesaako ebulayo ku sayiningi bwetandika okukola. Mulowooza abaana abakola zi challenge bino bye tutuula mu nnyimba z'abantu ne twezinyaazinya wano ku mutala, mulowooza biba tebiweddeewo? Kati abazinyi Bazaira Baby, Gianani, baani munaazinira ku nnyimba zaani? Abayimbi mu bunaasooka basasula? Kubanga luli abayimbi be babadde batuyita, kale be babadde babayita ko zikola challenge zisasulwa. Ebyo by'okuzina simanyi kuzina, siinaamu. Be babadde babayita n'akuwayo akasente n'omutulira mu luyimba lwe afune ku views naye. Naye kati sebo muyimbi agenda kubanga gw'omusasula otuulako mu luyimba lwe. Sebo kigenda oba. Mulowooza tunaddamu okubeera mu busawundi bw'abantu. Kiki olowooza copyright kinajjukira nti eri mu wansi? Kakati nno okufaanana okwanukula nga video gye nva okuzannyiramu. Kakati nno Eddie Kenzo engeri copyright law eno gy'egenda okubeera ng'ekolamu ku bayimbi kosa n'abalala munangate mu tuluba. Ekiri nga bwe mukirowooza nti omuntu buli lwazina kayimbako ku TikTok alina okusasula. Oludde aba amaze okukasubscribinga wali nga ku TikTok nga bamusaze data, kitegeeza abasasudde. Okitegeera. Ekyokubiri, omuntu owa radio bw'abanga abadde asasula license ku UCC ya miliyoni, genda kwongerako emitwalo oba 2 oba 3 zonna ezinaaba zivudde mu ki zibaba n'abataddewo, then kanaakuuma ke kagenda okubanga kasensula ani akubiddwa mirundi emeka kugina 3 kwe kajja. So si buli gubazanya nti kwatajja mu nsawo muwe, ekyo nakyo nga balina okukimanya. So ebintu bino byangu nnyo. Music abantu bagenda sigala bamukozesa nga badde bamukozesa, but this time around ajja kuba na line of following up in terms of infringements. Munangate copyright bwegenda okubeera ng'etambula ku nsonga y'Abaganda baffe munangate abayimbi bannabitone kosa n'abalala munangate abagendera mu ttuluba eryo esayidi. Kakati nno wali Pallaso alabikiddwako munangate mu katambi kano nga olwo nno bafuluma munangate parliament nga ensonga ewedde. Wabula kyenjagala okutegeeza nti copyright law bagiyisizza naye wakyabulayo munangate step. Sigamba nti no bakiwedde, waliwo munangate step endala. Step endala esigadde ya President Museveni kusayininga. Kasita asayininga bw'ati kiba kiwedde. Awo eba etandika munangate okukola.
So bibyo munanga ate bikyagenda mu maaso ku nsonga ya copyright. So kyolina okukola kusigala nga weekuumidde munanga nti ku Jaminat Yogi. Ebisigadde byonna bitwekere, tujja kubeera nga tukuwa update gwe kasita obeera ng'osubscribinze.